story ya Augustine okubanjibwa miliyoni 17 omulambo gw'okubeera nga eddwaliro lyaki baliyita batya TMR Hospital e Kampala okubeera nga releasing omulambo gwe ekutte wansi ne waggulu. However, this time round tekiringa ku story yaliwo ku mwana we Seeta kubanga ono wa Green Hill nera mwana mulenzi ono Augustine abadde n'emyaka 12. Eddwaliro lya TMR lyabadde lyalemedde omulambo gwe nga libanja miliyoni 17 ez'okumujjanjaba. Imagine mumujjanjabye naye naafa naye ne musigala nga mubanja miliyoni 17 okubeera nga omulambo gwe bagureleasinga. Essomero nga lyo lyakoze enteekateeka nelikola fundraising n'engeri endala yonna gyesobola okubeera nga liyambamu famire eno okulaba nga baweza ssente ezo era bwe batyo ne bazisasula okubeera nga omulambo guno eno gusobola okubeera nga gureleasingibwa. Kino eno kikyembadde njagalamu. Unlike stories za gundi Seeta High, ku guno omulundi omwana ono genda otuuka ku ddwaliro ono owa Green Hill bagamba mbu yagwa ku ssomero. Yagwa atya? Yagwa nga ali kuki? Baali bazanya bali bakola ki? This time round kyaka kyategeerekese bulungi nnyo eri abazadde n'okulaba nga tuuka okubeera nga afuna obuvune obwo bwamutuusa okubeera nga abamutwala mu ddwaliro asobole okubeera nga ajjanjabwa ebisago ebyo byamuviiriddeko okubeera nga afa n'okufa. Abazadde ndabanga abatali nnyo ku nsonga ya mwana ono yagwa atya ku ssomero tuuka ofuna ebisago ebyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Yagwa ku kalina, yagwa nga adduka ku madaala, yagwa nga ali ne banne, yagwa ekyo kiri out of question. However, kino kiba kisinza okubeera nga kispearheadinga story eno ekyokubeera nga ate eddwaliro lyasa miliyoni 17 nga tukimanyi mu article ya Uganda naddala evunaanyizibwa ku health facilities nti eddwaliro terikkirizibwa kubeera nga lisaba muntu ssente oba kuwamba mulambo because libanja oba lisaba omuntu ssente zonna okusinza mu health articles amateeka agatwala ebyobulamu mu gavumenti ya Uganda ekyo kikyamu era kikyamu ddala. Naye ssente zeno basasuddeko era bwe bati omulamu ne bagubawa nera nga basuubira omwana ono okubeera nga agenda ziikibwa olunaku olwaleero side zeeye mukono. Updates ngenda beera nga nzibawa naki exactly ekyaviiriddeko omwana ono okugwa oba yagwa atya byonna ngenda beera nga mbikulu ekyawalani ku SMX Media nga gwe kyonna okukola subscribe nga nnya notification bell ebisigadde obitulekere. Nkujjukiza conference ya Nalubega Amina Errands Runner ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini tulimu wabula ennaku nga 8 Sunday eri enejja ng'eneevuddeko actually Sunday enejja ng'eneevuddeko tubeereyo mitwalo 5 okuyingira butya bw'osobola okukozesa internet oba omutimbagano okubeera nga weekulaakulanya oba otandikawo business gy'olina.